Omwezi oguyise omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania Hassan Suluhu yakyalako kuno era ne bakkiriziganya ne gavumenti ya wano ku bikwata ku mafuta n'entambuza yaago okuva kuno okutuuka mu ggwanga erya Tanzania. Olwaleero minisita w'ebyamafuta Mary Gududu alabiseeko mu Palamenti era n'ayanja ezimu ku nteekateeka awamu n'emikago egy'enjawulo gavumenti ya kuno gye yatuukako n'eggwanga erya Tanzania. Muno mubaddemu endagaano erambika buli omu emigabo gy'agenda okufuna ku mafuta gano n'endagaano endala. Minisita ku ndagaano ya Tanzania okutuwa ekyanya okutambuliza ewaayo amafuta era ng'endagaano eno eraze nga Uganda bw'erina eddembe okutambuza amafuta mu ggwanga erya Tanzania. Post-government agreement was concluded on 8 September 2020 and subsequently initiated by government and Total East African Midstream BV on behalf of the project developers. The host government agreement was finally signed on 11 April 2021 following harmonization with the government of Tanzania on some physical terms. One of the key issues agreed with the project developers in the host government agreement is the need for the state to ensure that there is an enabling legislation to facilitate the implementation of the Equal project in Uganda. Ono era asomye n'ekwata ku misolo amafuta gano ag'okutambuzibwa n'ebirala. To construct, install, test, commission and operate the ECOP system, and also the obligations of the crude oil owners to ensure construction and operation of upstream facilities. Tariff payment details the obligation by the crude oil owners to pay the agreed tariff and also the mechanism for invoicing and payment. 3. Crude oil measurements, test and analysis. 4. Delivery and offtake rights and obligations. 5. Quality and off-specific crude oil. Asomye n'ey'emigabo buli ggwanga bwe ligenda okuganyulwa amafuta gano awamu n'amakampuni ag'enjawulo agenyigidde mulimu gw'okusima amafuta. The National Oil Company, that is Government of Uganda shareholder, is 15%. Tanzania Petroleum Development Corporation is either equal or less than 15%. 3. Sinok shareholder is 8%. And 4. Total East Africa Midstream BV is 62%. I wish to inform you that Government of Tanzania, represented by TPDC, has a right to reduce its 15% shareholding downwards to a minimum of 5% within 30 days after signature date of the shareholders agreement. Wabula ajjukizza Palamenti ng'endagaano zino bwe zirimu ebintu ebitateekeddwa kubuulirwa buli muntu. I'd like to inform this August House that the HGA, that's the host government agreement, the tariff and transportation agreement, and the shareholders agreement are commercial agreements that have confidentiality clauses to which the government is bound, and I would therefore wish to request you, Right Honourable Speaker, to ensure that Parliament handles these agreements in a manner that preserves their confidentiality so that government does not breach its obligations under the agreements. Ababaka basigadde si bamativu n'endagaano Uganda ze yassaako omukono omuli emigabo Uganda gye yafuna ensimbi ezeewolebwa awamu n'endagaano Uganda zeeteekako omukono naye nga si nnungi gy'eri. Era ababaka banokoddeyo n'enteekateeka bannayuganda mwe bagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno nga bw'etalambikiddwa bulungi. When the management of this project is not okay, there is no value for money and Ugandans keep paying loans that have not benefited us. Why I am saying so, Madam Speaker, I need clarity why Ababaka Baagala, who was in charge of the Uganda National Oil Company, resigned very prematurely when we have just discovered this oil. Why did she resign? And several leading banks in France, whom I will not mention, have said they will not fund this company in the execution of this project and construction of the pipeline from Tanga to where Tanzania and Uganda. Now, is this your concern or is not your concern? If a company that's going to do this project, where they are coming from, they are not going to fund it. Majority of the banks, including those of South Africa. It be procedurally right that, Madam Speaker, in your wisdom, you appoint
a very special committee to look at the issues that members have raised, so that in case there is something missing, we can raise it when it's early enough rather than wait later when things have gone bad and then we are blamed. That's the point of procedure I wanted to raise, so that we deal with the issues at the beginning. Wabula minisita abagumiza n'ategeeza nga bwe waliwo emirimu egy'okukolebwa bannayuganda nga gikola ebitundu 57 ku buli 100. Ono era ategeezezza nga gavumenti bwegenda maaso n'okusoosowaza ensonga za kuno. Endagaano endala yeri ekwata ku oba ngambe nti ki emigabo nga gavumenti naffe gye tufunyeemu naffe kwegamba bizinesi tuleme kutunuulira butunuzi naye naffe nga bizinesi eyo naffe gye tuli. Kubanga lwaki twagala naffe tubeereyo tumanye kiki ekibeera muli munda baleme kutubba nga tetumanyi. Kati nkubiriza Abannayuganda kubanga ffe tumaze okuteekako emikono era kati ffe tuguddewo enzigi ez'ebintu kati $15 billion eza America zigenda okusaasaanyibwa nga n'amafuta teganaba na kuva mu ttaka. Wabula ababaka baadde bakyakalambidde nga baagala palamenti etekewo akakiiko ak'enjawulo ketegereze endagaano zino. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.